ekirungi Bible egamba mbagati ya mukaaga golonyirwa musanvu nti kyosiga kyolikungula buli muntu akola obulungi asasulwa ate omusiraamu agamba nti omuntu asasule nga n'entyo zoge tezinnakola ki tezinnakala era wento nyongera bagamba nti mwekume nga muli balamu mubeere balamu buli muntu akolera kubeera bulungi omuntu akolera omuntu okusula awalungi wekume genda mu Ampam Villas sanga mu Akrite Seguku Ntebe Road ogule ekizimbe ekiwedde ogule ennyumba waliyo ekibuga ekipya mu Uganda mwe tulinamu ebibuga nga bw'okituuka mu ogamba nti enensi yeewalala enensi teri wano Ampam Villas wine White House okutula ennyonyi so baganda baffe abalina kasente oba baagala okusula obulungi muve mu bino nti naweza family sente teyazimbye ate banzibye genda mu Ampam Villas ogule ennyumba yo ewedde nze nno mu ngeri emu oba endala njagala nnyo okutambulira mu reality tutambulira mu bulamu bwa kusomoozebwa ate obulamu bw'abacelebrity bulimu okweraga n'okwerabisa ate obulamu bw'abacelebrity bulibeeramu ebintu ebata stanti zite stanti obubadi kati obulamu bw'abacelebrity buzibu era omuntu ayagala okubeera celebo olina okwesiba 10 ng'oyingira ekintu ky'obwa celebo ate bwa bbeeyi celebrity ayinza okuba nga afiira enjala mu nnyumba nga talina mutwalo kugenda kulya mmere nga alina mu 3 asobola kuyimirira ku kikomando kwegamba obulamu obwo si bwangu buziwayidde abantu bangi bwetedde bangi okuba nga balemererwa naye nga tebakkiriza nti balemererwa kyovuddala abamu beekyawa ne bavaako ne babeera omu nga balya nkoola obwongo ne buyiika ne bakubwa so mu ngeri emu oba endala Spice akola bulungi era contract ajja kuzifuna okusinza ku management ye emanaginga bulungi music we naye ate era mu ngeri emu oba endala baba nga balina obutekkaanya ne gravity biri wakati waabwe bo bombi kubanga baali babaddeko abantu abaddeko ab'omukwano basamweya nga muwangadde ebbanga ddene temubulwamu yes temubulwamu kusoomoza oba mbotambulamu bwa kusoomoozebwa kizibu okuwangaana abantu nga temufunyemu butakkaanya njijukira nti nga mbagamba nti ensobi zikola abantu ne zigonjola abantu ate tumala kwekoona emirundi egisinga twekoona n'ekyemmanyi tujjukira okubuka n'ekyemmanyi nti buli muntu yeetaaga munne naye omuntu omwetaaza otya buli muntu yeetaaga munne naye omuntu oyo omwetaaza otya waliwo abantu nga tebagattako ne wabeerawo abantu ng'akwagalako ekyo ky'oba oyina nga buli kaseera ye akwagalako ekyo ky'oyina ekimuyisaawo nga ye kyakwagalako nga ye tali kugattako abalala ne wabeerayo abantu nga bakola buntu bwa sympathy buli kaseera abeera ayagala sympathy buli kaseera naye nolowooza abantu abatambula mu fake life neweebuuza fake life eriko maddi okulimba si kibi naye kasotandika okukkiriza mu birimbo byo naawe ofuuse wabulabe ggwe ng'omuntu gy'oli ggwe kennyini naye ng'okulimba si kibi naye naawe kasotandika okukkiriza mu birimbo byo n'ogamba nti nvuga benzi nga tolina wadde lawuumu n'ogamba nti nvuga bina mmeka nga tolina wadde buwirubaalo oba ofuuse wabulabe ku bulamu bwo nga gw'omuntu so ebintu tutera nnyo okubyogerako naddala amazima omanyi nze basinze kunkyawalwa amazima nze njagala nnyo reality era nze seerimbira mu bulamu bwange nze life yange kinfudde owakabi kinfudde ow'omuwendo n'okubeera proud n'okubeera leero nga ndi ku first family kubeera w'amazima Bible egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe mubenga b'amazima muliyolekebwa ki so eddembe nze ntambulira nnyo mu mazima saagala kufuulinga bantu saagala kutambulira mu fake life neyita ekyo kyendi kati goli waddembe okunfula kyoyagala mbeere abantu bangi batujajinga olina akwogerako nga bw'otalina bw'osula w'opangisa naye ng'olina abapangisa ne risiiti basimba layini okusasula naye nga n'akwogerako ali ka TV afuna 3,000 afuna $3,000 ate asibawo nga kabira ebirwadde ndi mulekwa amatama gazimba ebigere nga towakayigo zitambuza ali ku muntu ovuma so ebyo byonna ogana obitunuulira n'omuleka kuba tamanyi nti tamanyi abantu bangi bavuddeyo okulaba obulamu bw'abantu ne baagala obbujajinga ne baagala bakutegeerere bw'ovaayo n'olaga ennyumba mbw ate yeeraga bw'otagibalaga nti oyo munaku bw'ate bw'ovuga emmotoka nti keeraga kusasa we yagitunda eya Museveni ne mwemwogerako ebigambo kati mwaweweera bwe yagivuga nga nti ekikazi kyeraga kwegamba ne weebuuza abantu baagala ki era muntu akole kiso nze nabamanyiira era nze bampita Jennifer Field Maso general atati ampalana kubanga nkimanyi nti amazima ge ganfudde ow'eddembe ndi proud olw'amazima Bible egamba nti Bible eyogera mu ngero 28 nti alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi naye zimusanze oyo agobera ebitalina makulu abulidde okumanya n'okutegeera nze ngoberera ebyo ebiyina amakulu era bwe ndaba ekitalina makulu sikigoberera sikiwana budde so neewala nnyo okwonna tayimu yange okuvayo mu kaseera kano gravity mbeera nga amawulire gabadde nnyo ku Spice Dana ne Sheebah
nga tewali akisuubira ebiseera ebisinga Gravity tatera kukola stunt Gravity takola stunt ne bataddeyo lonchize ne wabakoze Gravity muntu ali hard working ali strong omuntu fighting ebibye oyo street fighter fighting bibye nagguse kintu kyewe kiri bwe kimukwata ne kimukwata nawe weera Gravity kyemumanyiko ng'omuntu bonna bamanyi mikwano gyange naye wa video kwogera maybe nga abadde alina kimusiiwo oba kimusomoza kyabadde alaba mu ngeri emu oba endala ye nga bw'akiraba nkugambye nti abantu bonna kasamuwangala nga muli ba mikwano temubula kusomoozebwa okusomoozebwa kuli mu bantu bangi okusomoozebwa kuli mu bulamu bw'abantu kati nga ffe abali mu kibiina kya NRM nganze omuwagizi wa President Museveni era omuntu yafuna first family fe teri bantu batulwanyisa abantu abatulwanyisa NRM yennyini yetulwanyisa era abantu bwe wagendereza nnyo n'otandika okufumintiriza oba n'olaba kati muli bbali ffe tuli mu bantu abanene abatono na buli office tugirimu kuba ndi muwazi wa president opposition eri mu NRM yamanyi nnyo okusinga bino ebibiina byemogerako nupu simanyi FDC simanyi zaani era Museveni ekiri mutwala kiriva mu NRM oba ekiri mutta opposition eri mu NRM ettano okutta babi nnyo sanga omuntu akulwanyisa tolina kyoyina tolina kyoli wakajja bo bayide sente emyaka n'emyaka babaddewo nga batwala ebikuta n'ebikuta neggo wakajja wakatandika okubega ayagana n'akabega kakuggyeko kwegamba nti abantu bonna kasa bawangaala tewabula kwerondalonda n'emize egyo so sisobola gamba nti ono emutuufu ono emukyamu mu ngeri emu oba endala buli muntu alina ensonga ze n'endowooza ye naye nga Gravity tatera kukola stunt kyensobola okwesibako alina kwasinze kuba tatera kuva manager Roger muntu mulungi era muntu ayagala buli muntu manager Roger asembeza buli muntu manager Roger taboola era tabeera mu ntalo kizibu nnyo okuwulira olutalo lwa manager Roger mpozi Gravity kyayogeddemu kimu nti Roger ayagala kamera ayagala okukola erinnya Roger tayagala kamera Roger si muyimbi era kizibu nnyo musanga mu bintu mu kamera ne baba badde bagabye baba bakoze kizibu nnyo osobola okuddayo mu bintu byabwe n'onoonya Roger waali uludda wa Roger spice asobola okulabika naye Roger omulaba wa okitegedde kabeere batambula bagenze ludda wa Roger omulaba wa so ekyo sijja kusiwagira nga nze sikiriziganya nakyo ku ndowooza yange ne kukyendaba oba kubamba manyi bonna mbeera nabo kale ekyo sikiriziganya nakyo singa Roger yali ayagala linnya asobola okwepromotinga nga ye Roger alina business endala zakola zasobola promotinga nga Roger n'abeera ng'ali mbeera mu mawulire oba TV oba warani wati ekyokumanyinga akimanyi era akitegeera teyavana mu babbafana Roger ava eri mu busiga mwana muwala Spice Diana yali atalubamu ye ne tutunulira sheebah najja mu supportinga ku mbeera Abannayuganda nga buli omu agamba beewala na sheebah wala na Spice Diana kyakuteeka waggwa kirabu kino kigenda eri abawagizi basussa ate nga mugamba nti tamanyi eyo ye big problem gye tulina nga Bannayuganda abantu bangi abalina amaalo naye nga tamanyi nti waamaalo oba amaalo n'ekimama n'obusamaavu bifumbekedde mu bawagizi amaalo ekimama n'obusamaavu nze nalabako wano abantu kati fe abantu batuvuma olina akuvuma kubanga wava emagere tokyawagira nuupu naye n'atamanyi oyogera biki Kyagulanyi era mu meetinga ne Kyagulanyi naye nga akuvuma tasuubira nti alibeerako ne Kyagulanyi oba alina n'essimu yo oba aninyumyako naye just muwagizi oluusi talina mu Uganda talina kyali atadde ku ttafaali ku nuupu talina kyali akoze wadde okuleka okubeera ku social media okuvuma n'okukola ki naye nakulaga era nakyebeeko recent ku Chameleon namugenzi mulanga bewahaga ne Bobby Wine yes naye nga ate wodda mu bawagizi be boogera abantu bangi basiba ne ssente nalabako omwana yatta nnyina wano kusala amaloti lwa nuupu na NRM nakati nedda ngambe nti obusamaavu amaalo n'ekimama bifumbekedde mu bawagizi kati gwe muwagizi ojja kufuna kyoyogera ku sheebah ne Spice tomanyi Spice ne sheebah boogera ki era bali kiki naye gwe oyogere bingi oteekewo embeera ogambe kino kuba onoonya kabampane ne comment zireetedde abaana ebizibu bingi ne likes zireetedde abantu ababiri nze siina kyenja boogerako kuba bonna balina emitima gyabwe abantu abasinga osobola bala wano nga si buli aseka nti abamukwano gwo abantu abasinga okubeera ababi be bantu abatuli okumpi the best enemy beba bakubeera close omuntu akusembera naye nga tomumanyi ki
ana ddala omuntu ng'anaayagala okukola ekintu alina kusemberera n'amanya takubeera wala kuba tajja kusobola kumanya muvuzo waran wat alina kubeera kuki so omuntu asobola okuba nga abadde akulwanyisa naye ng'akuli bbali n'akulemererwa kanasalawo akujoyininge asembere so sijja kiwaako comment nyingi naye nga obuzibu tulina mu music industry abantu abo nga mbala bonna obalabanga bali mu levemu obalabanga bali mu NGM obalabanga abenkana obalanga obono yasinga ku munne okusinza ku ndowooza yo gwe gyegamba kati bo tebasobola tebakulima ntibasobola okweyagala ababiri tebasobola kweyagala tebalyeyagala kati kankubuulire Uganda a bad news is a news mujjukira bulungi nnyo Bobi Wine Kyagulanyi Bobi Wine Chameleon ne Bebe Cool olutalo lwaliwo defeat ezo era Kasaza agezaako okubanga nga ziggwawo bonna baagwa olutalo lwa Bebe Cool ne Bobi Wine kasalwa ggwawo oyimba kadingo simanyi kataala simanyi ebyo ebyo defeat ebe kati omuntu oba ogenda mugamba ki kati mulina okukiipinga olutalo olwo nga weeruli oba lwali yalite oba siri yalite naye kasita ogezaako ddumala oba okiye tebasobola kukiriziganya lugwe munayo okitegeera terusobola kati lubeeramu nga lwa ddala naye nga tona ajja kulaga talina buzibu noona akulaga nti nkwaniriza sirina buzibu naye emitima Katonda yakola omutima n'agumala nti n'omukazi gw'osonye naye mu buli asobola okutuga n'akutta omukazi gw'obakako gw'azaalamu abaana akupangira Yesu yakwere n'ekyeggulo muyingidde obuliri naye n'akuzikiza kati Katonda yakola emitima gy'otasobola kulwana tulina ebintu tutasobola kulwana gwe mutima kyenkulagaano oba kyenjogera si kyenkola si kyendi era abantu abasinga kibasibidde mu buddu bw'endowooza kwe kwerimba fake life byayogera si byakola byayogera si byali ate ffe aboogera mazima ne tufuuka babi era ffe kitukyayisiza abantu kutambulira mu reality ate kyekitwagazizza abantu nze abantu abanjaga bakimanyi nti fulufiga wa mazima kyayogera kiba kyekyo nze sigenda kudda mu fake life okukulimbamu ate blablamu no kyova newe nava ewa Bobi Wine abagamba ngenze kubanga yes naye nga nsinkana abantu so abantu berimba abantu abasinga betutambula nabo Katonda lwalikera ku makya n'akulaga emitima gy'abantu Katonda n'abikula emyoyo gy'abantu osobola okukera ku makya nga tukyalina muntu gw'okolagana naye nga gw'obadde oyita munno nfanfe alina set up abantu abasinga bafudde bayisa ku mikono gy'aba friends baabwe naafa n'avaawo abantu abavuwaza bannaabwe omwana agenda kadama n'abonaabona n'alinnya n'agenda Dubai ne bamwebakako n'anaaza amasuwaani n'akola biki n'akweza ssente mazima n'ozirya nga tolinamu nakafansonyi kagamba nti omwana ono bw'alidda ddala ndi mugamba ki n'akomawo nonga wali essente ze naye nga tolina nansonyi nga na famire namba omwana omuntu gweyesiga gwe yajjamu n'amuteesa ssente ndalabako omwana nga kojjaawo omwana yesse kojjaawo yalemedde mu nnyumba ye mwana abadde kadama adda yakola n'abonaabona eddongo nelimukuba n'aweza ssente bazimba ennyumba ye kojja n'agiremera mu mwana yesse ngamba nti ebintu ebisinga bifumbekedde mu mitima gy'abantu era Katonda lwalikulaga omutima gw'omuntu naye ng'ekyo kyonna togenda kimanya lwa nsonga ki nti kyava mu lubereberye abatta Yesu aba baamulyamu olukwe Yuda taddeewo gatambulanga naye gwe yayitanga munne Yesu yazibulanga abantu amaaso Yesu yazuukiza abafu naye aba abafalisaayo baamuta ne baga nti si mwana wa Katonda kati ate gw'omuntu kyovula kino kigamba togenda kukola bintu osanyusa ensi yonna togenda kwagala abantu bonna era nze ndaba ku abantu abanvuma ne mbatunuulira kubanga boogera ku wakabi singa siri wakabi lwaki onoonya onjeko interview because nze wakabi olina mukazi wo olina maama wo olina sister wo olina bantu bangi mu ggwanga mwebali lwaki nze gwonoonya because nze gwe bajja olaba nze wakabi asobola tuusa message ensi n'egiwulira webuuza mu ggwanga lonna ku bantu emiliyoni 67 lwaki yalonda fulufiga nti muwabuziwe ekyo tekyewuunya yes nalaba ono ayogera kino nayogera kino boloza bamu tebaaliwe tebazaagala babebe kuloza tebagala offices bazaagala nabo bazeegomba owulira mu mbeera eyo gwe ekyokuba nti before ziwagira okubeerawo zirina kyezigattako mu music tezigattako ensonga lwaki abayimbi baavu batambula mu competition batambula mu fake life batambula mu beef ezo ne baspendingamu nnyo ono asasa ono vuma oli naye nga teba nakolaga mukwano gwo ono asasa ono kola booti akolaga friend wo nze navaayo ne mbawa n'ekirowoozo ne mbagamba nti
singa tetulina kyovola abantu abayimbi bafunye okusomozebwa ku mulundi guno bapromota bafuna sente empitirivu nnyo nga ate si be bayimbi nga bazifuna abayimbi ne batazifuna omanyi lwaki omuyimbi singa taliwo promota asobola okubeerawo omuyimbi oba taliwo ezo tv ezikola olugamba kuba ennyimba zoteekamu ssente gwe olizifunamu ddi bano bakuyisa bayimbire bwere boogera otwala oluyimba lwalukubira bwerere ye agenda kwogerako ddi ebirungi programu mumuziraba dino boogera ku muyimbi ekirungi omuyimbi wagenda okwogerako ekirungi edamani platinum atalina okitegera gwe Uganda bakuvunza nogenda okulanga bakuyisa ng'era ng'okyala ku biprogramu bebe singa abayimbi bava ne bazeeba ebiprogramu bisobola okuddamu ne bibeerawo oba ne baba mu content bisobola okuddamu ne bibeerawo so kati njagadde kugereza ekyo nti beef tesobola kukola ki tesobola kugattaka tesobola kuggwawo nti obuzibu bwe tulina mu Uganda amawulire amabige gakola ki ate abantu batambulira mu fake life abantu batambulira mu kwerimba abantu benyini nabo balimba obulamu bwabwe ne babeerawo nga tebamanyi nagamba tamanyi nti tamanyi ekyo nayo nsonga nkulu ate ya bwongo omuntu yena atamanyi kasoba nga tomanyi nti tomanyi bano bakole ki full figure okulaba nti gwe mu kifaananyi olaba nti waliwo omukwano kati ogwaddala kiki bayinza okukola bayimbe luyimba bonna tekisoboka ekyo kubanga buli omu alaba nti asinga munne buli omu alaba nti alina hiiti buli omu yes kati eyo problem tosobola gijjawo tosobola toli katonda kyenkugereza ku katonda kikugereza ku Yesu ne katonda yennyini yabagamba tewali alijja gyendi okujjako ng'ayise muki mu mwana wange tewaliwo malayika endala ezaali ez'amaanyi tewaliwo bantu balala baali b'amaanyi abasinga neki you understand what I'm talking kakati bino ebintu twerimba bino ebintu yes togenda kukijjawo neba naga nti katulimo olulimbi babiri katukole kulabo tulya ku suwani emu neva nkugambe ne gwolya nayo olaba omukazi gwozaddemu abaana gwowebakako gwoyanjula ewabwe akutta kataabo omukazi gwazaalamu abaana ng'akwinamu abaana ontata w'abaana bange nabeera ku mufunga akaaba naye ng'agamba kigenze nkiwonye nga neyakusiza gwalina ali awo be bakugwire ne keesi ne bakola n'emikolo omuzimu guleme kululuma kati ebiseera ebisinga abantu batali yayite naye ge mazima tewali bino ebintu totawaana nalabako bebe kulu ne Boben nga bebuuza ku Serena mu show yali bagamba nti basobola okukwatagana bw'oba olaba kisoboka n'abaana bali beefula nti bamikwano gwe olaba kisoboka ekyo tekiribaawo mu nsi yonna ensi ne bwerikyuka nedda katonda mpozi alimala kukomawo tekiribaawo bebe kulu okukwatagana ne Bobi Wine tekiriba era tekiriba tebali eyagala tekiribaawo kyava ku ntandikwa before nga tukyeyongera kuba program eno ate lwakuba kati ebyo mubirabira muffe ab'amanya biri wonna naye mbutale atunda ennyanya bwana atunda gonja wali gweteeka wano ennyanya ngono alina wali ennyanya olaba ota abakasooli oli amukuba omuntu gwakasooli ab'obuduuka balinga kanisa yasomba abantu ne mambunya wonna wonna ewangawo ne bayita bakola obuduuka ku street ate ne batandika okuwaana nze abaleese ate nga nze naliwo nze omanyi buli lwengenda awantu nkola ekitabaddeewo nze najja ku street nga tewali muntu wakeesa nze nenteekawo endirimbo yange nentandika n'okukeesa nentunda n'emyenge gyange ne waragi nebiki nenkeesa kati life nengizuula abantu ne batandika okumpala na vibe nengikyusa aga iyi ono yakajja kana akaduuka tevanga buli muntu ayogera akaduuka ako lumu akayita akamayirungi akaki akaduuka ng'omanyi kyekankoledde ina akaduuka akazimba amaka mu Kampala nga tukyagenda mu maaso n'okwogera ku nsonga z'abakyala so kakati benaleeta ate ne bafuuka balabe bange kati omuntu kati kino kiri ku mutima kyova katonda atusasula ebinene olw'omutima omulungi naye bayibuli eyogera nti katonda kyosiga kyokola ki katonda akebera mitima gw'omutima gwe kyeguli abantu abamu kyovola bali bubi basiraana nga newomukwatako newokola otya nze nina abavuka bempadde capital millions money nina abantu benkutako nentwala wa president maaso nina abantu benkuta nentwala ewasa ne babawa million 213 nina abantu bente microfinance support center ne babawa esente naye era weningapo nga muki emyezi egi nga talina wadde 10
emyezi akubulako emiwiki nadda nga tana wadde akasanvu n'omugamba olina kyokoze basooka kumpalana bwe bamala okumpalana naye mbaleeka nze kuba nze manyi sirondoola oba ompaddeko oba tompadde nze siteekayo omukono ntambuza bulamu. Abannayuganda bawangalira Dubai kirabisenga ababodde show ya Cindy n'omwana Mudra simanyi bwavu buli wamu show ne balanga show ne batalabika ebyaso kisinziira abantu show ne wezibere nnyingi ono yakava musogo n'omwezi mulese endala abantu abali Dubai baavu lwako abantu bote bakimanyi gw'owulira Dubai abantu abaliyo banaku nannyo n'okusinga ffe oba naye Museveni yafugayo kyesimanyi abaana bakaaba abaana babeera ku simu okwo abaana bafuuse ebiwemmeneku bafuuse ebiwojjolo Dubai afuuse eddungu Dubai afuuse ekizibu Dubai afuuse essabo Dubai afuuse akattiro abaana bewanula ku bizimba nga bekuba wansi katajja bwe ziyingira omwana yeetunda kyere nakwata simu nagisonseka munda teri kati abalala bagenda bati okudda bakonzibye nekyokuba tebakiina basula mu bed space ziringa bed space tebasobola kukyusa ku giriisi tebakola sexy bakola wa kirindi ne bayimba ringtone nga buli omu ayimba ono gyayimba kwegana beera wali ezitera okubeeramu abantu leero tugambe ndo ebbeeyi y'ebintu yeyalemesezza abo be yafunye bebabe okimaze bulungi era abantu nabo bagezi bategeera olina iti kyekulese olina nnyimba ki abantu baagala nnyo ekipya abantu baagala nnyo kiki kyoyinawo so gyotegese kiki kati nga gravity oba n'ategeka simanyi zaakutudde bitya simanyi tusimbudde ayina oluyimba sipasi wanategeka ayina oluyimba David Lutalo wanategeka ayina oluyimba kabisa ndagala olwambaza abantu engoye oshegera kane furufinga ntegeke kuba nayimba mu kyakale oba ntegedde kati bwe butafumintiza nagamba kufumintiza nsonga ya bwongo ate obwongo bufu bulinga leta zero n'owogigatako esigala ekola zero abantu amubaganyi kufumintiriza oyina kye kikutegesa show you know kakati ababazze beebo bebaddayi hadi abawuli enkadde bezitiri beebo yes so mumukifuula kizibu nti teyafunye teyajjuza beba abakoze eki bebabe even lako ebifaananyi bitambudde olwaleero badde beteekateeka olwa dina ye show gy'amaze ebbanga ng'alanga nazirikira nayo saagala nnyo okwogera ku Evelyn Love kubanga abantu bajja kunkootinga bulala obuzibu enna nti njogera nnyo amazima ate njagala nnyo amazima Evelyn Love fena tumanyi nti mulwadde yafuna okusomoozebwa na mulwadde era ali ku treatment yeetaaga essente yeetaaga ki ate nga manyi nti abayimbi tetwetegekera tugenda ne tuyingira obulwadde oba obulamu bw'okunafuwa nga tetulinawo kantu ka daily income tetulinawo ani agenda kuyamba ani anayamba ani naye nga Evelyn Love yandibadde muntu awumudde waka eyalabirirwa atanatuuka kutambula nnyo okukola ki kumuteeka mu bubadi kumuteeka mu sitanti ezo kubanga dina si yanca dina weba yanca tosobola era ogwanga kamera weziri zonna zeetoloddewo n'ogwa n'ofeyitinga bujo lwaki ofeyitinga kakati omala bayita n'ofeyitinga nga n'abakusitwa we bali kakati ekirala era gye bakoze ya muganda wange Bosa mukimanyi bulungi nti Bosa yenna nnyini awo era yapangisaawo omuganzi lwa bibeera ate y'omu yalina Evelyn Love so ebintu bingi ebitambula kati nga omuntu akikubidde mu ngeri ndala ng'ayagala kiyingire mu ngeri ndala oli ayinza okulaga nti baggaddewo simufeyitinze muntwale waguni nfuneyo akasente mumpe sente oba mutwale wasale musale kubanga Bosa yananyini awo ate Bosa apangisaawo oba yenanyini apangisaawo kitegeeza kati yalina obuvunaanyizibwawo tosobola kuŋŋamba nti process etambudde paka dinero nemutegeka neddina nomugiranga netuuka ku end of the day nemuŋŋamba mbu ate babakutte kitegeeza ebyo byonna muba mwabisolovinga dda muba mwabisolovinga ate omuntu agwa wali kamera tagwa mu maaso ga kamera
tagwa mu maaso ga kamera omuwadde tategeka show so abintu ebimu onoonya sympathy abantu batuuka n'okwagala okukoowa abantu batuuka tewali nedda ebintu babiteeka mu sayansi mbu taata w'omwana atazza abanja omanyi bannayuganda baabuuka obubadi taata w'omwana ataganye okuwaayo omutima ate tutuuseyo ensigo simanyi ziganye okyuka ate tuli mu sofa sete tuli mu ddwaliro okitegeera ate twagitaaga miliyoni endala 6 kwegamba ebintu ebyo ojja n'obigatta abantu abamu bategeera ng'oggyeko ffe abategeera ekitono naye abategeera ennyo bwabibala abalamu ng'akiyimirira ebbali agenda okulaba nga kirimu abagezi bangi kyekyo kyegambye nti tutambulira mu fake life naye at the end of the day omuntu akutegeera kyova nze mbeera mu reality wemba wakusaba nsaba reality nembuga bano sirina mpa bw'oba ompadde nompa oba tompadde buli muntu wali asabiriza lwakuba nti bw'oyogera amazima abantu abamu bakukyawa naye abategeera sigala ategeera omanyi okutegeera si kwabuwaza nti buli muntu ategeera ate siteeka nti buli muntu ajja kutegeera naye amazima nze ganfuula ow'eddembe even love singa ssente zebasooka okusonda oba ezaafikkawo oba maybe endala nawe yandigambye nti kankolemu ka bizinensi abawagizi ba love abadayihadi bwe bamusanga nga even love nawe omuvuga mu mmotoka omutuusa kalimuke n'atuulawo neyeebaka n'omufunawo weyeebaka n'omuwala w'omukozi amukolera nti wange anti kano kammeka anti kano bakaagala nti oba ntunda ngatto oba makeup oba lipstick oba biki oba ka boutique kuba love takyalina bugagga ate kati even love obulwadde bw'omulumi akyalina n'omukka oguyimba gwe tolabanga bye bapanga bi fake life kati wabanga mulwadde bw'atyo asirika n'osirika alina mukka guno ayimba asobola okuyimba ennyimba bbiri n'azimala gomanyi omukka gwa microphone ogwo boyogera bwogezi alla nze sigenda mu jimu nze natondebwa ndi perfect yes nze ndi perfect tayimba ogwo mukka oguyimba gusikawala ate okuyimba noyimba basic melody noyimba auto noyimba soprano noyita noyita chords oyimba naye omanyi kyeta okwogera okuyimba abantu abamu babisaagisa naye kati oba mulwadde bw'ati azirika ati okuyimba kwanasobola kiba kigezeemu so bano babosa bawaabye omwana oyo bandinoonyeza obusente bane balaba bamafiina babaane bajjajja nalweyiso kyova abanalweyiso babivaamu lwa busungu ne baga nti omwana tumukwedde wano ka bizinensi omuwagizi wa evil love ajja kujja munoonya amuguleko ka makeup ka lipstick oba ka dress oba kaki kubanga evil love takyanoonya bugagga anoonya ssente zimubeezaawo anoonya bulamu takyanoonya bugagga nti noonya bugagga biliyoni weziti no owulira muganda kusinza kulamu bwayitamu naye muli awo mbate tugenze mu nsigo mbate ensigo baganya ogisusa ate kati ogizudde nnamu omuntu gwofuulinga omuyita musiru bwe bagenda mbate ensigo nnamu mwali kati ate bavudde awo tata w'omwana bw'atagira mu ddoboozi ate tata w'omwana bw'ate eddoboozi tata w'omwana aganyo munnayuganda kasi omufuulinga tebyategereka bulungi so tusobola akoleka bizinensi akamuwaddaire income nti akatunda akafuna bweyegomba ka ice cream akafuna bweyegomba akanyama kasiika akalya mbwa lenti amufuna that's life obulamu butambule mu muvenge maybe katonda wanamususiza nomususiza n'agenda nti asobola okunywa ku mata anywa kayugati naddamu okufuna energy naye kati omuntu onaba nakuwona bakuzunza mbu ogenda kuyimba mbw ate ogenda mulonki mbw ate ddina byebiki naawe omuntu newe bigamba atategeera era agenda obigattagatta ng'olaba tebigatta mbw ate bagaddewo leero ate ddina yadde yanca kati mutugambe nti ate tusondeze sente ate tusasule amabanja g'obulango bantu bagambe tufunire even love sente afune bizinensi waatuula omuntu bwamusanga amwagala ajja kumugulako emirimu emyangungu egikolebwa ng'osobola okujja newaba mukamonokako bamwese ku boda naye baka naye omukasitoma wajja oba ayagala omulabako wajja nga bamuzuukusa nti munnange even love kano kammeka nti omuwala kamune tamanyi bbeeyi yammeka eno tudde ku mbeera ya sulamotozi nga tugenda leera kayonde naye mwogereko ndaba nga lwakiwadde obudde avuma omusajja nzibadde simanyi bulijjo nti baddamu n'okweyagala ne esika embuga nze omuntu yenna nga yeeyambulirako omuntu ne basigala bwerere siteekayo kyange
nga weeyambula neyambula toteeka siteeke byabaagalana bizibu nnyo essaawa zino ojja kuwaana Laida Kayondo bambugga enkyo basanga aba bye byeggame nti abawagizi mukisussa abawagizi mulina akajanja ne kabampane n'amalo n'ekimama kati abala bavuddeyo dda bayingidde Laida Kayondo bonna omusanga enkya n'embugga abala bali ku mbugga bonna osanga Laida Kayondo n'embugga ogenda kwetta kakati nze ebyo saagala byogerako bantu babaabwe bavaayo ne befakinga ne beeyagala mukwekwana saaliyo lwaki mukakyawa kwennyingiramu kakati sijja kikomentinga bebaagala yes nyongero